accompanied by his spouse. They also. Minisita ankwasiza office empya ey'okukulira ekitongole ekiyitibwa Uganda Wildlife Authority nga kino kyekirabirira ensolo ez'omu nsiko mu Uganda wonna, era nga newaddeyo okukola ttiimu ne bannange bensanzeewo okulaba nti tukwatira wamu, tukolera wamu okulaba nti tukola butaweera okulaba nti tulabirira ensolo ez'omu nsiko. Waliwo ebizibu bye tulina ng'ensolo okuva mu materekero ne zijja okulumba abantu, ne zitta abantu, ne zonona ebimera byabwe. Ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo, era tugenda kukola butaweera tulabe nga tuteekawo engo oba electric fences ezigaana ensolo okuva mu makuumiro okugenda mu communities, kubanga zibadde zifuluma nga zirya zonona ebimera, zitta abantu. Ekyo tugenda kukirwanako nnyo nga tuteekawo fences n'ebirala nga okuyirira abantu, kubanga etteeka likirambika bulungi nti omuntu abattiddwa oba nga ayononeddwa ebintu bye, ensolo eziwandiikibbwa mu tteeka aba alina okuliyirirwa. Tugenda gezaako kwongera ku speed ey'okuliyirira abantu, tukole ne interventions endala nga okuteekawo trenches ezigaana ensolo okucrossinga okuva mu park okufuluma. Waliwo of course ekizibu ekirala nga okuyigganya ensolo, okukukusa ensolo ez'omu nsiko. Ebyo tugenda kubikolako nga tugenda kukolera wamu ne bannaffe bensanze wano n'etteeka eririwo okulaba nti ebyo nebyo tutubirwanyisa.